Java Hit Media Banodala. Java Hit Media Banodala. Kwaniriza omulabi waffe owa Java Hit Media atenga omwereza wo mbeera GNASA nga bulijjo tubeera n'abantu ab'enjawulo era n'olunaku olwaleero tulina omuyimbi gwe tukuleetedde era yagamba he's inspired by Khalifa Aganaga era nga alina ensonga zagenda kubanga tutangaaza ku Khalifa Aganaga. Ogamba otya ssebo? Ni bulungi mukama wange ya obulamu bukutambulira butya? Obulamu buntambulira era nga we nabo bala. Kiba kirungi bwebwanga butambula nga bwe bwabwala. Amanya n'eddoboozi? Amanya n'eddoboozi bampita Emayo era nga ndi muyimbi of course inspired by Khalifa Aganaga era nga Khalifa Aganaga nzikiriza nti mentor wange because kuva ku somero nga negomba Khalifa Aganaga until now. Kivula bandaba n'akaviiri ke kali eri akamuganda bayinza okuba nga bakute bad character ne bagigatta ne fango nekifuka ekibiina kino. No, kibanga ogamba nti Bobi Wine akuta ekibiina kye kya NUP n'akigatta mu NRM kitasoboka kuba ne Khalifa Aganaga naye azina okusinzira engeri gye mumanyiiko tasobola kukkiriza kubeera under Fangoni forest of course. Kituufu naye ate ku kyatulaga ogamba nti okusinziira ku bintu byakola ebyo Khalifa Aganaga muganda wange lekera okwessa wansi tukwagala wali ku level gye waliko tetuganya ebintu binza okubanga byakusobera azini wasobyamu ebintu nebitagenda bulungi naye at least kuba nnyo brand yako gizze waggulu wetukwetagira bad character erina okudda nga bad character werina okuba kwetaga bad character eri eyedda ate seeno kuba Khalifa Aganaga ebyogenda wali eni skini nga okaliko okumuleebeeta ebintu ebyo si birungi. Khalifa Aganaga oli musajja w'amaanyi. Khalifa Aganaga musajja w'amaanyi era ddala muliro ayinza okuba nga yalabye eri essannyalaze nga bwatu bwe boogera nti yagwa ng'alaba essannyalaze lisobola okuza essannyalaze whereby ndi kiba kitegeeza Khalifa Aganaga kati yegomba ali eni skini. Munaye wabaawo omuyimbi omanyi ebiseera ebisinga abayimbi bajja naye ate buli muyimbi wabanga bozi abaganda tugamba nti bozadde naye akolaki akuwira engoma n'ozina ekitegeera kati ayinza okuba nga wali alabawo ekkubo n'agamba bwe neekwata kwali naye isobola okunziza engulu. Tewali kubaawo tewali kkubo nze kugamba nti tewali kkubo Khalifa Aganaga okufuna ekkubo nze nganze kuba manyi bagamba enswera ekwagala yekuba ku Khalifa Aganaga alina okukola ekintu ekyo kimu bw'oba nga yagala essannyalaze kuba ye nga ye amazima gali nti yasobya buza atya amanyi ffe twasomeranga ku somero gye nasomeranga ku Bwende Army Essence twalinanga ekigambo kyo wasilogani yaffe yagamba nti majority go right. Kati Khalifa Aganaga kyalina okukola y'abantu yabavaamu bafaani be yabavaamu nadda ku saiti enkyamu. Kati Khalifa Aganaga kyalina okukola kintu kimu ekintu Big Eye kye yakola Khalifa Aganaga kyalina okukola Big Eye yaveeri nadda waliki amasannyalaze agaddala. Anti kivula ndi mukugamba ayinza okuba nga amasannyalaze agaddala yagalabye eri aga amasannyalaze ga generator sawa yonna ezikira otegeera muganda wange bitegeera kati gwe kale kisaawe omwamagezi kirayiki okukomawo nga ye singa abakomyewo nga ye nga talina support yonna abasobola okukomyawo ekitiibwa kye. Nze kyenkugambye kiri kintu kimu Khalifa Aganaga adde wansi atuule akirowoozeeko agende ku kitebe yeetondere abantu agambe bannange bafaani bange nzikiriza nasobya naye nkomyewo mu nsonyiwe. Awo Khalifa Aganaga ne wateeka sho erugogo egenda kuba ate nga ffe twagala yagiwanike y'olugogo tulabe nti ekubye kuba olugogo esobola okuba cause Khalifa Aganaga muyimbi is among the talented and creative artists between mu ggwanga yaddala omusajja alina ne peeni. Bw'oba talented creative ng'oli muyimbi
oba muyimbi wa ddala jukira oba creative osobola okuwandiika osobola okuyimba osobola performinga ate nokuba creative y'omuntu omuyimbi tugeze ng'ekintu kyonna kyapeninze ne kigwawo mu ggwanga ng'asobola okiyimbako amangu awo otegeera kati y'omuyimbi Khalifa Aganaga mwemanyi y'omuyimbi y'omu ku bayimbi abasobola okukola ekintu ekyo tulinamu abayimbi batono abasobola okukola ekintu ekyo naye Khalifa Aganaga byonna abikola kisooka muwandiisa awandikidde abayimbi ennyimba ezakabi ennyimba zakabi nnyo zawandikidde abayimbi so nze nganze muganda wange Khalifa Aganaga kyenkusaba mulofiti kuba nze nkwagala era nakusaba ne kolabo naye muganda wange simanyi oba buzibu ki nze ne Khalifa Aganaga kiki lwaki takuwa kakolabo n'okola musajja wange simanyi oba kiki wali oyogeddeko naye n'omugamba ku kyakola Khalifa Aganaga nina enamba yo ku WhatsApp naye mu WhatsApp nga tasobola kunziramu bulotiki nga tanziramu lwaki oba muganda wange tudde mu kamera nakukola ki message ze ku WhatsApp bulotiki kwenkoma ne azene ku TikTok solo gena ninkola challenge mu nyimba ze viewing avyo nasola nakulayikinga adeno okudiwetinga tasobola mu nyimba ze nyini zenkola naye tasobola simanyi oba nange tagala kumba sanyalaze simanyi naye muganda wange Khalifa Aganaga nange nsaba kumba sanyalaze nsaba kusanyalaze muganda wange simbubi anti Khalifa owulidde musajja akusabye bambi muwe ku masanyalaze omusajja akuze nga yeegomba gwe yandiyagadde kubanga ekirooto kye kituukirira bwe so muyambe bwoba osobola mukoleyo akayimba yaman naye osobola mukubirako ku simu direct omanyi abayimbi nga ku kya direct Khalifa Aganaga naye ngambye nti enamba yo ngiina mukubira enamba yange agimanyi naye mukwata agamba wayi nkyaliko busy njakubirako edda njakubirako edda bodabo mukubira takwata wategera muganda wange so sijja muwayiriza Khalifa Aganaga sijja kuwayiriza bro nkukubira olumu okwata noyogera nange naye nongamba oli busy ojja kunzirira onziramu okukubira tonkwata so mbadde nkusaba mulofiti blood mpayo kakolabu nsabayo kakolabu nsabayo kakolabu nange mulofiti nange neyagale kati kyembuuza anti batera ogamba nti omuyimbi omunene wakuwa kolabo oba olina okufandinga buli ekyetaagisa kati goli mwetegefu okufandinga kyonna oba audio production video production nga kisooka byonna audio production sobola ogifandinga video feke nyini tulina company yaffe shootinga ki video shootinga video so kya video nakyasobola okindekera yenga ye wali omuyimbi omunene ka promotion era abasobola okukola ki okuteekayo era ng'omuntu yenna ayagaliza Khalifa Aganaga nange njagaliza oshegeera nga wayagaliza abayimbi abalala nzijukira wakuba azini wayimbako nani abayimbi bangi bokoze nabo bapcoming bangi bokoze nabo oshegeera nange nsabayo chance mulofidi kusaba busabi nange payo kakolabo kakusabye nkakusabye mulofidi kati gobadde omugambo otya Khalifa Khalifa Aganaga kyemugamba nze nganzi Khalifa Aganaga oba ayagala amasanyalaze ave ku ga generator ave ku masanyalaze ga generator de ku 3 phase je nkugamba yeri Big I je yatapingako Big I yatapinga ku masanyalaze ga 3 phase ya very aga president anti ya very nadde no ate kati eri yali ku ga solar sola anti sola enkuba bwetoje kati Big Age yali ku ga solar kiyakola n'avaayo n'agenda ku ga 3 phase gayaga vejinja ga president gakyagulanyo gategeraga masanyalaze kati Khalifa Aganaga ngani kyoba okola kyangu nnyo oyinza okuba ng'oswala naye nedda kijemu ensonyi genda ku kitebe otegeera ekitebe omanyi ekiri makerere kavule ogende weetonde musajja akutapingeko akuwandeka eddusu Bobi Wine wakuwandaka eddusu blood olanga sho olunaku olwo ebyaddala olanga lugogo olunaku olwo nekubirawo ogikuba wali ku ttaka musajja oyo ku ttaka naye nange nja kugendayo kampe ku ttaka n'ogikuba wali ku ttaka so Khalifa Aganaga blood kyoba okola gende wa Bobby gende wakyali waffe oyo kuba nzijukira waŋŋambako nti gwe toyagala atambulira mu nkwawa za muntu yenna kiwakiŋŋamba ekyo nti tosobola kukola ki kukkiriza kutambulira mu nkwawa za muntu naye era eba bizinesi
ate tumulaba wa alien. Aha. Kakati mulaba wa alien yagamba so atambulira mu nkwawa za muntu nate mulaba wa alien. So kintu kyangu nnyo ekyokola okimanyi. Genda Makerere Kavule musajja kuwandeka edduso erya ddala. Hiti za pituzagala mullo. Zimena kunda zitokobina oyitangayo manyi gakazindalo otuyimbiremu akayimba konna kakalifa enyimba za Kalifa Kanaga nyingi nnyo zemanyi era nyimba nyingi nnyo zenjagala naye waliwo oluyimba lemubuusa amaaso lesinga okwagala lugenda ati sazeewo kulemera ku nsonga nemmeddeko nze sidda mabega moto ye Kampala bowagala alina moto ye Kampala kunoonya kaja sawa ya kunoonya kaja sazeewo kunoonya kaja nti moto ye Kampala bowagala alina moto ye Kampala kunoonya kaja buba busasaana kokoliro kenkoko kokolima nga besa mukulu asaba Katonda wafa tutaase awogezesa emikisa gyafa bakadde n'abato abakadde bakijana bakeera ku macanga majabo bagawenja bakola ekyara yama nebo okubira ddala lwagangoyo Kalifa yennyini ebyaddala nenzi nga kyemanyi nti singa muba mukozeyo oluyimba singa muba mukozeyo oluyimba kijja kubeera kyakabi kyekyo muganda wange banange omulabi waffe owa Javahit Media omuyimbi yoyo bamuyita Emayo musajja wa kabi akulambuludde ensonga za Kalifa Kanaga. Kalifa bw'oba otuwulira oba ng'otulaba omusajja ono munoonyeeko ayogedde ku nsonga ensigadde nga manya nze GNasa ku Javahit Media mubeereeko bagayizi temuvaako. Javahit Media banno ddala.